kati ze nalina chatting ereke emmese zonna nga wembagenda okuguza obutwayo emmese nsooka kulaga mmese negamba eno bagiyita komando ebbe ekiro ejja nemundu eno nejja nakaveera yasomoka lwera eno bagiyita naalonga ine bisirane bano bagiyita eva nfere ya mukwano kyangu somba time west mulimu ani nani nga abatime west era nga kumenyedde bosobola kiwulira kati puzzle jeri puzzle time west kugira nga tomanyi ekitegeeza nti kumala budde ani omulala awo time west sofa tulina puzzle abantu bangi nkugambye alien skin yasokerako yengo omuntu waliwo waliri puzzle waliwo balatinum dikenzo omusuuza bebekulu yabumala dda takyalinawo bwamumala oye obudde yabumala dda takyalinawo nga bogamba kati bano begambye ate bakatandika okubumala bebekulu yayo kyadda naawe ti gavumenti naye muli kuki mwatubala nayo obutimba buliwa minisita w'abavubuka nga mukulu emyala tenga jidda kigali kasasiro wanazimba n'owino agabwa ganja agafiira ku kkubo kamuje kappa gataka eminya bafefe bose tebalina freestyles bakuba bo tebakimera balimba bulimbi bantu nabo badde omunerabiza nti abalimba bulimbi bantu wakati omuntu akuba freestyle zibasaba kuba freestyle saka four styles feba neno abadde batuuka wantu olina anonya ekintu kira mugamba kebera mpola naawe wantu abadde mubbi nanya mpola ojja kiraba ekitegeera enenga gwazzewo kango ina okwewaliikirira kuba tewabadde muki mubbi faana bubbi miriza pitch board rabanga siba nakwetegeeza naganedda sebo tetujja yimirira otugenda yimirira ngeri akubuliza eri oddawa okomawa nkomawo maasa blood kati ndi wakabi ate nnyo nsobola kibambe owulira njogera nga Katonda njogera nga kati aliwo agenda nyiga agamba fala agambe kati ye Katonda Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Happy New Year weewaawo tubagaliza omwaka omupya ogujjudde oba natera okujuliza oba omupya oba ekijja kyonna ogw'amatendo ogw'essuubi ogw'ekisa ne waggulu wa byonna omwaka ogujjudde Kristo. Amina. Mukuliko eyo mu Free Christmas campaign basingo mother mwenna batukwatirako twalaba ekitiibwa nga kikka baalya tewali muntu Katonda gwe yatutuusaako yasiiba njala ku olwo ebikokokoko babisikasika ebinyama babisikasika kamonde kaceere bwayimirira byakolwa. Twebaza Mukama nti eddoboozi waliwulira era twebaza Mukama nti eddoboozi eryayita ku microphone eno teryagwa ku njazi lyagwira ddala ku ttaka eggimu. Ffe baani abakikoze ne bakikola era ne baddamu ne bakikola. Mwaka gwa kunana Bongo Charity Foundation Christmas tugiriira wamu n'abo bwe tulaba nti nedda bandigano gifuna oba yandibatabukako ne waggulu wa byonna myaka ena nga tubulira enjiri ya Kristo nga tuyita mu kwagala mu kisa kye yatuwa ku nnimi zaffe. Bangi ku lunaku olwo 13 baakyuka baalokoka. Ekyo nno kyatende ekitenkanika. Tugende gye bali tubaagale nga bwe bayite tubasosola. Tukole obulungi obutenkanika tubaagaze Kristo waffe. Okubabuula nodde eyo mu comfort zone noba kudalira noba judginga ngensi we yabamira tekikola makulu. Gwe mu Kristo, omukatoliki, omuyisiraamu n'omulala obulungi bwokola nga buyita ku ekyo kye weeyita bwagaza abantu okubaako naawe ekyo kye weeyita no kijoininga. So enjiri tukitegeka ebikolwa
tugitekeko ekisa tuleme kugamba nti nze ni muisiraamu naye nga bwe bakugwako abantu batamya obuyisiraamu. Tuleme kugamba nti nze ndi mulokole naye nga bwe bakugwako mulokole oyomba okuva ku makya mpaka ku makya. Buli omu bwakulaba agamba mulokole nno wuuyo mudduke, ate weeyita mulokole, ate mulokole wuuyo mudduke, kwegamba enjiri n'oba nga Katonda omuswaza buswaza. So mwebalemu abagirako ebikolwa enjiri era abasoma ebyawandiikibwa buli kadde ne bibakkakkanya. Obwakabaka bwa kitaffe ffenna bitukolerera naye tewali agenda bugendamu ng'aseeya kuwaguza owangula kino kijja, owangula kino kijja, ne waggulu wa byonna tugenda kutuukawo MR Live. Ekyo Katonda kye yagituma okukola. Buli kanyomero tujja kujjawo eggulire tulireete. Nzanze okulaba sewe nange okusanga amanya Celebrity Boy, School Fees, Luga Fed Kasomero, Rap Artist Kampala, Uganda, era omuyimbi aliko kati mu Uganda. Oyo yoleseeyo okuyingira kusubwerera okufuluma kusasula. Amanya nga kuwe mu full swing gonna gonna. Atukunkotogera. Nze School Fees, Luga Fed Kasomero, kamotoka Kampala kaduka katolonto kabwe katuka nkachuka kalanga bakatika okuyingira bwerera okufuluma sente. Rap boss freestyle fully charged 360 spinning up and down wakati mu nsonda no mercy. Awona elisembayo bogezako kunyonyola nze cause sinyonyolekera bulungi ntekibeera kiriya cause sina shape emweyo like ndi infinite chuka so ndi muzibu nnyo tosako ngamba nti ndi mubi tekimala, siri bad tekimala, siri danger tekimala, siri monotonous tekimala, siri wabulabe kyokka. Ndi ekintu kyotasobola nakubyamu ekisobola okuba nsobola okufiiriza obulamu bwo obubbu kutereereza. That's me. Zibayita sente munnange. Omanyi nkuwulidde ng'olimu ekyawandiikibwa kingi. Sebo nange ni mu Katonda yensonga lwaki akakooti kano okalabeko n'osooka n'okegomba nti sooka zimba mubiri gwaki Kristo. Webale nnyo nti endabikayo kyekitiibwa kyo. Nsonga era lwaki nina benvumirireyo bayimbi bannange batisiti bannange ng'omulaba ensi emuwadde ku ssente naye ng'era ayambalanga gwe bataawa, so ekintu ekyo kikyamu era abantu bakulaba ne banyiiga. Then nti twandiyimbi wandigenza emirimu emirala kuba kyetusuubira nti ekirina oyimbisa omuntu nti ekikuyisa omuyimbi one ekirina okuwogezesa olina obba nti olina eddoboozi, si ddoboozi nti lirino eddoboozi nti kyoyogera kyamakulu. Bana twetaaga emmere, twetaaga amazzi, twetaaga kineeno kyekirina okuyimbisa omuntu. Sikugira ku namba. Kati nkuyite linnya ki mweno interview? Saawa zonsobola okumpita School Fees, Luga Fed Kasomero oba nompita fees kyokka government. School fees Luga Fed Kasomero government. Oba mpita government kale. Nzo kundeetera obuzibu. Eyaffe ya Luganda. Government is a organ. Abantu gwakola government so okugira nga gwagenda okwereetera obuzibu. Why? Trending abantu bakubo bamalawo. Kye nali nsaba myaka 10 mu ndongo boy nga sifunangamu. Naye kati ndi legend era nze siri upcoming bro. Nabaddawo nawe nasanze nade ngenzikiridde eserizayo ku Nikani. Nsanga ko basita b'amaanyi abo bakajjukira level gye ndiko. Ndera nnyo okuddirirawo nga David Lutalo yakavaako awo. Zabaddayo. David Lutalo bwavaako. Zabaddayo. Odda waggulu. Zabaddako. Ndi sitabya ddala. Full. Onyo bw'obwennyonyi, bw'obw'amaanyi, bw'obw'amafuta, bw'obw'enkyukakyuka. Bankubira amasimu ssebo ne beegayirira taata oliwa ojjaddi gwoyajja tuyambe nenga naye bannange ensi eno. David Lutalo aba yakavaako n'oddayo ku Nikani ki ekyabaddewo? Nduulu ngalo naku zino lwenkwata wafa bitiibwa njijja mutukula bwe nti njingiza Nikani ku boda malwazi gasitagatuka ku boda oba omaze bomaliriza ti gavumenti naye muli ku ki mwatubala naye obutimba buliwa minisita w'abavubuka nga mukulu emyala tenga gidda Kigali kasasiro wanaazimba n'owino agabwaga jagafira ku kkubo kamuje kappa gataka eminya kesisiyo oba tebiraba sizoni y'enkuba boyi wanowuga okufuna eddagala osooka tayiri mukene nyatuuka ekiseera nammuka
government emirimu egaba amaje newosoma malera nosoma nate beyi yemmere boy eri waggulu oba temutwagala mututuge nti economy taganye zinyaloketo etuwanise boy etutunuze endali ekikumba ffe twambala owino bajocha naye era twambala ki so kyembadde gamba nti olina kuba na bigambo by'amakulu okuyimba si kuba nti guwawulidde mbu gwolyeyo muyimbe agala yimba biki no olina obbanga olina kyoyogera yesobola lwaki wenakola ekyo wakira nti abantu bakibayi nga bakitegeera abantu tebagala oli kamiliyoni bagala katupakase tebagala Bobi Wine bagala nsonga zezikyusa tebagala nze fees bagala government bagala ideas enina sobola kyusa gwanga owai azibanga nkulaba mu ndongo banga legendary banga oli legendary mu kuyiriba oba mu kuyimba kuba bibiri byawukana haso jukye nati nganjukubira kikuyimba enga kama yakubira haso ya pichi badde nkubera ya kuyimba King Saa omusinkano otya King Saa oyo nanze kati ndichali wa palaso ye mukwano gwanga asinga era ndi yasinga okundaga abantu yasinga kale okundaga ndi tugeze ka miliyoni ne King Saa namulabira kwani ku palaso naye kati era omuntu nakulanga gwe tolwana toyomba tobba toli toyina kyokola kibi love is all about transmitted kati wankozesa oluzungu sema nababo kuba azabanga babitegedde love okubeera transmitted easily transmitted into mbachaliwa palaso mba mwangu okuba mukwano gwa Wisdom mba mwangu okuba mukwano gwa Chameleon mba mwangu okuba mukwano gwa King Saa so naye yandaba nga byemmenye sina buzibu netwesembeza atagenda okungwako nga n'obuzina mbu muziniramu awo oli kabaka simukiriza kwebowa muyimbira mukubira mu ngalo mukubira ku mpere buli abanga yebwanga muletera ekiboze ekipya ky'oku ground so mutuukako kituuza abalala ne bawummula ngamba olina school fees wuyo nti kati abasigadde emboze bayanca abagenda kudda mu bala bankeera kuba bisigadde nzabazze nabyo nze amanyi ekiriwo kabakazi program kabakazi birthday run kabakazi okwetoloola kabakazi ground okucacalika so bwe musanga nabo batera okukola ki okuwummula njogera muzinira mu nnyimba simuwummuza so kale nawe bimugolera oba okiraba nga obako oli King Saa mutandika okupepeya mutambula mwenna ndi abantu bagamba kati fees kati mubi kati asanyusa kabaka fa abamba waba yatumala fees muzibu asanyusa kabaka fa abamba yatumala okitegeera mugwa akagenda okuyanga sebo nange era sirere no mmere mayuni ga kunyiganyiga ko mbononyiga ko noli nolaba babiyiddoke berogende navaka enviri zange nsalira wa makanika motoka yanga wefanje ingiza saluni engato zange zitungire eri musabo wenjalo okundagulanga nyingira paka nagamba oyo nagamba oyo mampita ayita ngwa ku kiboze bagamba nti obwayo omusajja ayimiriza boda okumala essaawa nga 8 nga buli ejja egamba wayi tulegere tujja kutwala munayo tukulidde muwasonga munayo notugulire wantu oli nagulawo nagamba nti yajjeko waneeno nga kyamaanyi nnyo ffe baneeno abadde batuuke wantu oli nanoonya ekintu kira mugamba kebeera mpola naabwe wantu babadde mubbi nonya mpola ojja kiraba ekitegeera naye nga gwazzewo wekanga olina okwewaliikirira kuba tewabadde muki mubbi faana bubbi miriza piki boda labanga siba nakwetegeeza naganedda sebo tetujja yimirira otugenda yimirira ngeri akubuliza eri oddawa okomawa nkomawo maaso okanga ofaanana emisango you look a criminal you look like a crimes past ekyeza bwe kibakugeya kituufu ffe mwana nti Katonda era atuyambe buyambi sinza gye tuvudde boy nti gye tuvudde n'abalala gye bakyali oba gye balina ova naye ate ffe tulwanya nnyo okukola ki okuvaayo n'okumanya nti ate ffe tuli mitwe tetuli buno bukirakira kulanga olina pini mu matu olina dread olina ki olina tinti nga sente gyasiwe watali nange liswagawo eriri galubindi kweziri emiguwo gitaddeyo omutwe gutaddeko ddakawala giso fezi wabaawo okujja mu makindi kubanza ebbanga lyonna nkulabye oli mu makindi
nze kati nakulira Nabweru. Nabweru wali Kabira Nabweru. Waliwo ekibanda kya firimu waliwo kyali bamuyita Seewa. Kati awo mami wange we yali afumbirwa munnange. Ne baawe babeera nga nange ndi ku kyalo mbeera okwo. Taata mbadde manyi mami wange ne taata baali babeera. Nati sofa we twali tubeera si taata wange se. Taata wa baganda bange. Ovaayo jja otyo okuyingira Makindi. Mbere Nabweru kati twava Nabweru nali nsomera Bwayise Kawempe. Bwayise Kawempe kati yali then waggulu awo waliwo kunyulubajjo awo. Kunyulubajjo waliwo mikwano gyange nnyo. Jukira bali baba abantu kizibu nnyo genda mu kitundu nga temuli muyimbi bayagala Katonda mala kususaako n'obanganze nakuwa akasubi kwa kati gotomayi bantu bameka be nakaleka mabega bali enskin nti bonna nabali Seewa emabega si kyangu si kyangu sabo muntu manya school fees superstar kati ate bali bo bamazi ba budde ba Time Wester si kyangu somba Time Wester muli mwani nani aba Time Wester danga we kumenyedde bosolo kiwulira kati puzzle dili puzzle Time Wester kujanga tomanche kitegeza nti kumala budde ani omulala awo ba Time Wester sofa tulina puzzle abantu bangi nkugambye alien skin yasokerako yengo omuntu waliwo waliri puzzle waliwo ba Latinum Dikenzo Musuza buli kayimbi ko ulireyo mugundi mubayere eyo abantu gwejukira fe tetugamba nti fe tuli bakabi tugamba tuyine ensonga abantu ezibaluma abantu bebetago ulira government naye muli kuki mwatubala nayo obutimba buliwa go tebakubalako kati wali ombalira ki yate minister akulira abavubu minister abavubu kate nga mukulu emyala tenga jidda Kigali kyegamba ndi 1 point kyenkugamba nti tetuli mu kuyimba vera kya kuyimba kyekikyombuziza ndi gwendo ngoji mazemu banga ki oba asobadde okuba ya kitegamba ndi obadde ya pichi era nafuna pichi obadde ya kuyimba nafuna ki kuyimba so sawa zinene otuba tugamba nti waliwo omuntu anyigirizibwa waliwo omuntu walumwa nga gwe sawa zino solo fulumya oluyimba lugamba nti sododo siruyina ndulira na mu bantu era nene wonya bana Uganda entegeera yaabwe oba kitegeera nti kati muntu kyasobera onagamba nze byali sisima we wabaddeko bakyo bakinene wunya kale ne yalutaddeko nate simwe wunya kubera naye bwatyo Kristiyachi epekuru ya fulumizali yake sododo kati kiso kyegamba nti kati oluyimba nze lunewunyisa abaluyimba ne banewunyisa abalunyumirwa ne banewunyisa ne nomini n'omuntu asogamba yeah it's good admitting oluyimba naye akola ki anewunyisa so mubamala obudde sofa bebekulu ye yabumala dda takyalinawo bwamumala oye obudde yabumala dda takyalinawo nga bwogamba kati bano begambye ate bakatandika okubumala bebekulu yayo kyadda naawe ove Nabweru oyingira Makindi kyekyakujja enabweru okuyingira nve Nabweru nsomera Nabweru nga nsomerawa Bwayise waliwo somera bayita Breast Child administrator wali bamita Madam Annette Breast Child kati okusomera Bwayise kitegeza nti nsolo likinga n'abantu abava Kawempe uwa biki kitegeera so kati nene neyongerako emikwano emirala gyali awo waggulu awo ku nyobo bajjwe wali omusajja mugagga nnyo ndoza abayimbi n'obugagga byo byawula batambula aba so agamba abayimbi sitaani olw'ensonga omuyimbi yanoonya ssente omuntu wabeera ne ssente ofuuka manager wa muyimbi gwe noba tokyagala kuyitirawo manager so okuva eri nentuukira eri nenfuna bamanager bange ewayisaawo okubayita bamanager okwakayinamu akasente manager antegedde ngisaza kati naye nga era kuba freestyle eziri embye ng'onagamba nti sho ndine Mr. MR era tuli ku live akutte microphone n'enkofiira yetegereza serebu ali mu galubindi byetwogedde mu bitwale ng'ensonga n'esikyamaanyi era osobola okubireka ali smart mu red ne blue era waggulu ze smart like we bityo bafefe bose balina freestyle ze bakuba bo tebakime era balimba bulimbi bantu nabo badde omunerabiza nti abalimba bulimbi bantu wakati omuntu akuba freestyle zibasaba kuba freestyle saka four styles joke bango sekamu no umula tikano katandikidde eri waggulu not that era ka two style
freestyle ninachali wange wana akutte microphone eriko MR ate live chali wange ono ndudde naye n'enkofiira ye nkolera ekiri kuno ate kye kirina kuli okimanyi nga yakopa bu design ono guy to like terrible they were secretary they were like I need a freestyle no imba kubango kakomo oshegede yeah Mr Live ne sometimes metaniki ayebera ne go live atebera ne live ze wagitekayo bwati alise ekyalo abaana balya abantu ne bachuka bambi support and follow my brother Metanikira Bongo is MR as in live trending to contest. That's what I call a freestyle. Others come here with 4 styles, 2 styles and 2.2 freestyles. Teba was a freestyle, bajaneka 2.4 style. Obana jane 3.5 ngera isemu comme freestyle wajua tetu. Abaseka kuba na aseka. No jidale kidde wagulu. Eranze na bulo. Enkusanga. Ngwabu example ndine nkusanga nga munange mfeno wansi nenkusanga ngo limwe bye bintu ngabiri bye government kati naku zineno era wano mu Uganda abayimbi bempulira ngamba ndikala so ndikala osiyimba basobola okunjogerera ebigamba byange era bandi bababiri kuliko Palaso ne King Saha Gravity gwamunzijokiza mbayimbi baliko kye government kati abo bakatanga okumala obudde naye nga bali babeko babono na dacyetegeza kati ono naye kyanga Gravity yabono nyina ina agenda nitumwerabira mangu okitegeera otango ofuna ba manager ki njagala kumazi wena tango okulabira wali Makinde naye nga aso tegwako mu ghetto kati njagala manye nti ase kasukete Makinde basange mikwano gine kyusizo obulamu sofa andi nkugambye already oliko ne style nti say yes noliko freestyle eyo okitegedde mvudde bwayise ngwa kuchali wanga bamuyita Terawatsi abeera ku Kyebusabala Terawatsi esigenda munnyonnyola nnyo naye we namusangira yali wakabi nera sisinga kati wakabi nnyo bwa inayo kayimba gasema love siri promoter we just mukwano gwange nawe namusangira era yali wakabi nesinga kati so nemusanga nimwe atera wati bikibicha nantuno ya bichina ndiramu tukolagana nakayimba gena soko kola bakaita ndwadde Terawatsi ya soko yimba mu chorus we should die no more say no more we should die no more basaba mulwanyi say ndwadde anenzijane nkubo mu rap endwadde kye kintu ekikulu anti munsi anekyanga bwe bityo mvuddeeyo seba onali ntunda butwa bwange wa messe nga ntambula city sebo ntunda butwa bwange wa messe ninako chati kulike messe bise mundu kuliko najana kavera kuliko kobando neya ntunda amba isa mbanange ne messe welira wefiro mukono mbulago ebefudera iro butadda mu nyumba bana teri kintu kizibu nga tunda butwa bwa messe teri kuba kubiyamo ngo tonda abotwa nti omuntu tanalya gomuguza na kitta messe ze alwanga manze sina messe nemwa gula akatwande te messe soko gulobutwa so tokuze kutwa messe asina messe andi kalite wali bizibu soko gulobutwa ndete ki obutwa obutunda before nga tunayingira Makinde oba ngamaze okuyingira Makinde nga mwende ngera ndi nakusomero nga nsoma kwanza nsomera St John's Mukono awo senior 2 and senior 3 nisomera ku Winston Standard ku Entebbe Road nga muri mu Makinde mwatanike okutunda ate sina Makinde yo kaze badde mu Kampala monna nti abantu bamanyi beside zayo byokka besides zo yimba bamanyi nti kale katika nkunyumizeeyo nze muntu wano mu Uganda tuwo sobola okunwana ngoyagala kunwana katika nkunyumize twanda abantu bagala Kenzo tebamwagala nyera kunsinga ngonyumiza kuba fene kitugata aso ndiye yakulira wawe takulira side zao ngo example osanga Tera musanga nemo like walo studio One Love wa Shidi Beats sawo nava kusomera nende wa Shidi producer Shidi Beats Shidi by then I'm senior 3 and recording all luyimba chenzi jukira
omuntu watali kuyimba bane sente nyingi oluyimba nalukolera emitwalo gyali 4 oba 3 mwezi nzijukira kwa lweleta ngo 8 10 ngani kusomera wala sibizibu ngane simu kwata ya producer ngane ndo kujanga ne producer twenganya simu nenga ye nali sichima inti kwa nze cyari kisobozo ginkwa atisa ndio bosa ngo vunanyizwa bo nali sibuyina oshaida ngeda nzawe ku studio naide daga twengana ne producer kume misa producer yesa simujeni na yamanyi rana ya yamanyi ne asasula studio osa ya wasa azisibimanyi sasula bakola ku studio alimbula muwe agura mafuta wategedeza byasibimanyi nganza sola nugamba nagulanga simu yange era kusimu era bavubuka mwegendereze nyewe ebintu ndikosola besimu ebyaddala nti okutte simu yakabe noli akutte simu nti obazenkana ne wepima nogamba ono gaitwa katwenkana oba musinga yes olwesimu oba olw'emmotoka n'ekyo kikyamu oyo omuntu asobanga n'obuvunanyizibwa nno bungi nnyo obusinga ku esimu yo gwoba esimu gy'olabako bato nti yebagase ne bato nga yayina obuvunanyizibwa bungi ng'era kale omugamba nti mutunde bye muyina gwe ekyobugaga era oyina simu yokka nga gwe wepima naye mutuukako ono gayi kyakamusinga n'obugaga kati bapolisa tebakola ayina obbanga yakola olwo nange nzijja olwo natera ova mu ssomero naawe oddemu oyitemu embeera process okategedde nti omwezi gugweko bakubanjeko naawe osuubizayo omuntu ekyetaano ekisumu agikube emyuke fuka ya orange ne fuka ledi nama nakuteerako obuga anti omukazi wakubiranga essimu noweziba 2 essimu omukazi ku simu ezo 20 zenkunyonyola kati gwokwata simu kikwakuba jimpe tugeze okwata simu kika kinkunyonyole kwata Samsung ne yanzisa asoka na bazina 2 ozitegedde kati ku Samsung nasoka na kulumba kwa WhatsApp I never knew you are such a kind jemwemu taswa jiwandika nambo I never knew you are such a kind Mr. Mechanic, you're not fine, you're not good. I never knew that. You're such a kind. How do you do this to me? Tebija too. You're like us as tea. You're not different. For men are the same tea. You also like a tea. My money. You lied to me. Remember. You said that this time. What's up? Kale kusamusanga era najja ne wane wabulijjo wano message wejjira wagamba nti you have used 70% of your data nakuterawo akagamba naye oliwa kwankoze otya ndikiri estimated nti newe bansiri esinga obuukira wano ku nsawo wano mbu yabe enkyala fayagamba na sensi naye adenzanyira nnyo wano kunsawo ensiri gyena ezokubira no zibansajja siri bansajja ne kasooli yange keno singa ina gikubira wano kuti kuyingira wa otandika okuyimba ntuuka ewatera watisi ngwakukyali bamuyita saga saga musanga bashidibitsi era saga oyo yomuntu abamu nti wemba nfunye ekisemba kubeera okufuna okugaba tolina gaba kyamaanyi nnyo naye ngamba nti ekisemba kyekino nti nange wemba nejjeeko sifa okugaba nako kwanjawulo so bba nti wogaba wojjako kyolina ogwa completely ate gwe nawe tosaanye egaba olina osooka okuuma byolina ate gwe okyegedde bulungi you give out what you have okugaba kyotalina liba suubi suubi lyokka kyekintu kyosobola okugabira ku bwereere nga kyotalina era bagamba okutula essuubi oba okutudde buli kimu kanga kuddiremu nti suubi lyokka kyekintu kyosobola okugabira ku bwereere kulwokuna ajja kujja nkulabeko n'omusuubizi oba gwe neweesuubiza amaanyi nti kulwokuna lulingi agenda wali eri the only free thing commodity it's hope once you break it you've lost each and everything
oluzungu abawagizi balumanya bali ku platform yo N'ababo. N'ababo. abali abange bali bachimanyi. Like I always talk to my people via French, English. Like this man from Lauben, you understand? We always discuss things. Washitegera so kati nsasidde babo. Ntuuka ewa Sago oyo gwe gamba ate kati namusanga apangisa namasuba. Ha! Bamuyita badde Saga yo akabi, Saga wakwata microphone wala bumwagala, Saga aba simple, Saga aba bolifu, Saga musajja mulungi ali handsome. Obeera ne Saga ekyokulya wano kiya, obeera ne Saga ebyokunywa binywa, obeera ne Saga osula ku mufaliso, obeera ne Saga buli kimu kiggwa. Fizi sembera cha tubeera wameka Babiri. Password mpisa. Katozo zidugala kuyisa ko fit nti sawa mwenda kiro ki Lordman wange wali Saga biki anza kanelete kisigala wali kuduka totambula mwana nti kande mulete chacha kasa anadeleta sigala nendoza nakatondo jaketaga bantu mpade biri tulako sigala 15 ngamba 25 ataka kuetera muki Ekitundu. Fizi nokuli nti tikali jasula ngao biki nti kale atata alifejukira abempisa nokweba katweragawo so kutokera tole wantu notulama nonyumikiriza nyini mpaka weyeba kana azukankira na mayanti mwasuze mwenna so nenchano uzukira mirimu emingi oziwere na kwesatu weba kubalidde wao mu Uganda mu Uganda obere wantu na kusatu Obufuse wawo. Atona ukirizwa okwekyanga no galwa kitebagoberawo bakudisappointing ze bandi badde bagamba before Wantu wali wakusula. Wantu wali wakusula no mutaso akumalira budde mubana yero nencha neruli wamwe abachaliwo nti nedda sebo mbere wasagao tuchapirira tuli fenna awe ngwira mwani mu Dax Katero muri ruba wizard order bichi mbalaba awo bichi mwendi mpika fata video akatero jisamu kama tabane wa mayanja ankopi badeyo gatse paka wakubwa nyini mu Muswati kabaka saa kuba mpaddemu Uganda etegedde kubaka tatamanya bakola nsobi kyekisoka oba tomanyi trend gwato toliko kubikulirwa nti nemirembe twalaba mirembe ngeje jajjamu like wetu batandika ebibuga nga innovating cities nebibuga bawe bintu ebijjanga tomanyi ogenda laba obadde obuka bataddewo omwala ogenda laba wetira tewaki kubo so bwekityo oba tosobola laba innovation eno nti kati mu Uganda mulimu guy wamuyita school fees mulimu revolutionary artist then oba okola nsobi ey'amaanyi ennyo nate sikunenya kuba obutamanya atera si musango nate tekikugisaako musango nti gosobola obutamanya nti abantu etuzita basibye enjala oba tebalidde emmere naye go ge mazima blood kati ndi wakabi ate nnyo nsobola kibambi owulira njogeranga Katonda njogeranga kati aliwo agenda nyiga agamba fala agambe kati ye Katonda ngambye njogeranga like I talk like him. We have the same pronunciation. We have the same verbal act. Say Katonda gamba wabewo ekitangala. Nechiba. Watanga nange wenzise lisolo gamba wabewo ki. Nechiba. Obane nkijakate bujjaso. Okubyo limba lwakatwa. Baba sendo dukubako badira akatwa badira bigabi wali okozesa ku street ngo tundo obutwabo nekola mobi katizana ina chatting erike mmese zonna nga nkuguza mwembange ndokuguza daga wembange ndokuguza obutwayo mmese nsoka kulaga mmese ne gambe no bagita commando ebbe kirojja ne mundu no najja nakavera yasomoka lwele no bagita nalo ngeine visira ne bano bagita Eva mfere ya mukwane no bagita nasomoka lwela webityo kati ngamba sesa nnyo mu kibugo omo ngabakwata atana asatu ungazomba ngendo kukolera atana asatu abantu namba ababa mpakinga wabakunganya nga Kiganda ya atana asatu kinana chati ye meso tambula nayo yanjina ndino walono no wakesise yali yankuteko na ekemanyira na yanyuke je emirimu kwolo yankwata mbuza ate dogo yali achawoza bamkupirawo ziri embi na bateke
ngono muleke kati yonogera mujja kochi yengo ontwalawa obatandika otya chatro oze nayo no batuka mbakangira we no bagita naje nakavere yasomo kalwe eno bagita stable nini ngano omuntu omutanna manya chengenda mugamba tuka nebikula kabulazi namboza ka bagirara iva katangana bako budole emesa kute mundu bagita bade kati ngomuntu mala munyonyeze misezo nazo napaka wansi za milioni nga 8 namana mbuzo fachi katoyagala chi bone kati kuwazi somesa nimugamba sisi somesa kati zetunda kazita werira wefiro mukono mbulago ebefudera iro butadda mu nyumba ate kalabu kazi nogifumbisa kalola babokendezeza komanda ngo kutwa bali bukola oba byonna byali byakweyiya waito bugezesanga wa master nga kigambo tali kitakola kuba kati bana kiva mu kitegeza kiba kyakola omulimu gwange ogwo mulungi naye naguvaako buvi kuba gwali gunda bisala bisa akakyuka banange nvubuka atunda obutwa like kale like munange onagamba nteri mulimu mubi naye gwanema bulemi gwalinnya lyagwa omutunzi w'obutwa oyo wali otunda katwa kokka nagendako ne bapasita kakande nansabirako nabbi eyo nasukana era nabbi kakando yo mubanje emotoka yanga magenda gifuna sima ya bichawa amataka anti olutandika era kyogamba byadi gidi kyogamba tulabawo kenchuka kakande bakutaki naye nabbi na kakande mwana tubere serious nabbi mwana man of God kakande wangamba poloti zange angamba mamotoka kakande bambi kakande Synagogue Church of All Nations kakande ministries laba Range Rover bichi kakande mwaka chogo 2018 nampayo ne Apple ate kakande walonzo omuzogo wali mu church gwe sasima ganze musajja wakatonda yampa Apple nangamba gwe buli kimu bigenda tukirira bichi nangamba mami wali wabiki na mami jali bichi nangamba nebo yimbiramo bakolotya nangamba nemugamba otegeza ki musomba nangamba wanonganda bo batta ngabule gwe kwatako tugamutuge ngachindabikira ndi buli station joba amo bamuzibu abira ku TV ya ina TV kakandi nabbi mugamba mbamo binyo bichi ngamba ampa Apple kati cheganja sasa wanyukira nangamba jiriye sebo nentambula nga ampitako bwati nangamba kanzije ngenda kuddamu ate bawololo banzikiriza okuddamu labo musajja abantu bali mu church tebanzikiriza kuddamu kulaba kakande ge mazima nanga yangamba gwencha kuliko nde cha amazo kulya apo ntambudde bwenti najukira tuba banji kale era bambi nti buli muntu yetaaga obuyambi ku side endala naye yangamba nti ncha kuliko nja ngenda kukula ndi oti keke bibeta bigwawe biti okuyingira bwerero okufuluma ki sente ngenda kuddamu nkulabe nti kale bali tibagala nali situ sente nino wandika baluwa ya chairman n'omukono gwayo okuddamu kulawo banange yenze kakande gwe yagamba yenze nabbi gwe yagamba yenze nabbi yangamba bafalanga speed bali kweddako era abo nabo sabasanyukira kakande butufuna ate banonze bakola nabo abo nabo sikola ki sibategeera awalo mukwano wange ndo bamuyita Pastor Jimmy wamaji yamuddirira mu church nabo bataliwo enzeranza yakubakalanga 27 28 nga tugende nambole bichi man of God kyebankolera ekyabbeeyi bangulirayo juice yeka bangoyayo juice awo gwasooka n'omunywako juice yali wa bbeeyi pick and peel ameka yali wa bbeeyi osanga kweyo ligimu yange kumaze by then nali musajja nnyo byakunywa nali concentrated nnyo ku have villages Everika kintu kyonywa n'olyanga ya batano bafu nosala empewo no cha zedi andi waliwo ekintu kyonywa ya
n'olyanga nsisi obutiko obutambudde n'olyanga ojjudde awabadde empewo muno amabanga gawadde mu mubiri ogenda ekiwato kimaze ne kituula ku mubiri omala omulimu okukubamu akayimba so kajimbire masembe nabasanga mu kibuga masembe ng'akyalina akamicrophone kaaka ani asinga mugamba munyonnyola omulimu papa nga bitambula omunyonnyolo otya okotogera nnyonnyola omulimu masembe omugambo otya ekitiibwa masembe eno emmesi esooka bagiyita komando ebisa mundu eno bagiyita najja nakaveera yosomoka lwera etebeera mu nju eno bagiyita senga era n'emmindi yayo erogana ereta ebizibu eno bagiyita stepbon eyo yegenda mu tv neruma wabuwaya biki nangamba okimanyi olina oluyimba nti ndikale olina otwala mu studio biki genda kukwata video ndikale ngenda mu studio mbigatta kimese kwenze wantama kimese kwenze wantama kimese kwenze wantama onkubisa bukubisa bim nenjikwata masembe nagikwata video era nagisayo bambi andi ginyimbidde mu batofaayo era ke kakapera kenkubyemu nimimbi jo abeyi siri wasumbuwa nade nyimba jo nade ne shows mwenda olunaku lwejjo nkunyumiza mazima waliwo omuntu ali eyo nga yandiyagadde kalo okulira mu kapera naka verses kwato twadde chorus ya kimesegwe anti kwekugamba nti kati sawa zineno nganze nti actually kadino kakunyumiza emisi MR live bibatutume ebyo nti abo omufuna atuyimbire muko kitukyusubwa ata waliwo abayimbi ba CD babangi bali bo wagambye abamala obudde bandigamba nti nawo mala budde ate ng'okyogerera mu section ki kuba section y'amateeka ekyo tekikirizibwa akawairo school fees ku babba teekayo omutwe bwe tekiriyo nonkunyumiza no mazima bino bintu sibi kugamba mbu I'm not talking about artist slogan like I'm talking about the real reality piece of shit about this abagize bwanfuna nera ku platform ebantegera bakalaso so kyambadde ntegeeza nti bino bintu byenkola byanjawulo nnyo okuziri piece endala zemukola ki zemumanyi kyambadde gamba kijo nga tefize n'olwo lubaluba kubiddemu kapera biki ngamba nti kati omuntu waba mpikinze nga ategedde asobola ogendako ku YouTube yange era nannoonyaako kuba so akuba nduulu ate wenneegoba omubi nzunda kati mpetawo no kati kitegeeza ki omuntu alina ogendako ku YouTube yange osotekamu kimesegwe oba notekamu kale kwekyo then nanyimba nyinyi nayo statistics greetings from the ghetto people statistics wajiwulideko ozo ganyo ziyimbamu bagende ku YouTube ko twasindika of course nina tuyinayo Natali tuyinayo akabenje k'ebidduka tuyinayo Tesa tuyinayo tupwande anti like Chinji ninayo Omwoyo remix ne Pastor Bugembe a big kongs of thumbs me to do is Pastor nakasuti nakamukubi Pastor ngakuweereza Pastor Bugembe oyo mwana is my birthday is my friend abana ba worship house mwana bagala nnyo nti mwoyo mutukuvu mpulira nti oli wakabi wadde ndi muvubuka nango nkomengako ebyokugenda mu kanisa byontagalamu wazaala Yesu nange nyamba mbe mwanawo Pastor Bugembe tuyina akayimba ako bakayita Omwoyo akoze ne Bugembe ne ba Chris Baninazi so video yaggwa already nze radde mutukulanga ngitambuza zera kunikani nga ne Pastor ali mu nkuuka naye nga ali akuba ba Chris Baninazi baade naye kyakadde mu kololomu so bwe kitebwe kiri